kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Program Sumulula tukomyewo n'entambuza y'ebyobulamu na njawo okujjukiza olwezi ennaku z'omwezi 21 ez'omwezi guno ogw'ekkumi ogwa October gumukulu kusa bitungo mwaka 2024. Weather wano mu Uganda wano ewaffe si nnungi but at least it is manageable. Mu India mu city ya Bengaluru enkuba yatonye nnyo amataba mayitirivu nti n'amasomero gaggaddwa. Nangera somerayo. Ogenda somerayo ki? Simanyi. But also by the way India is very good with sciences. Efulumya wa doctors abalungi. India is one of those hospitals with very good doctors. I have a friend omwana we yayina problem ya speech na mutwala mu America. Naye kyewuunyisa ate mu America badonze se. I have a friend omwana we yagendayo kusomerayo ngamba. Kaza bakulu mbamwogera kuki. I know, but I have friends who have gone to India to kusoma medicine. Ntino nga nina omuntu nga alina omwana. Buno abakazi bakulu mbagaza ki? Amunyumya. Ayina problem ya speech. Ate doctor mu America na recommending doctor mu India. Okay. So balungi nnyo mu medicine nnyo. Kale kakati mbadde twagambye kerijje nti n'abasomesa babawadde omudidi billion ya 20. There is something that happens over the weekend. Abantu kasta Friday tuuka they switch off. Nga badda mulambu bwabwe abayina lines ez'oku mirimu katugambe ng'obanga oyina essimu gy'otambula naye yakulimu omuntu agijjako naga saagala kuddamu kuwuliza. Bayinza okugambya TV evuddeko nga gwe amanye pesa weri. Omuntu agijjako nabaga nzera kasta Friday nva wano siddamu kuwuliza bikwatagana naki na terefayina. Sigala ko wala kama nga kubira ng'oyogera olulimi lwatategeera. Ng'ojjayo olwewamwe. So what happened over the weekend is most of you do not know it was Teachers Day on Saturday. Era nga babadde ne celebrations awo ku cricket, was it cricket oval? Yes. Ate ekirungi kye tuyina wano mu Uganda ti first lady ye minister w'ebyenjigiriza yennyini. Celebration evira ddala mu nyumba ya mukulembeze wa ggwanga. Weebale nnyo ne weyandibadde agamba bane siina maanyi maama amugamba. You need to celebrate me, baby. Baby, our day. Oyagala sebo ministry yange gamenti yeremeredde okuyita president. Mwina okuvuganya sebo. Sebo ministry endala ekuyite. Aba health ogenda. Nzondeke. Bagambe yikali banasula naye mu nyumba yemu. Awo ngaga mwana mumugolere saati. Sinaga yumba ne mama wamwe. So, kivira ddala mu nyumba. It is by the way ministry yamwe. Buli muntu ayagala abeere nga akulemberwa omuntu ayinamu endasi. Twagala twakulembeze nga tasobola nakwogera. Kati abasomesa balowooza ebyabwe bituuka mangu. Gye birina otuuka. Yes. So abasomesa COVID yabaanika nnyo, but I won't sit here and say me as a person abasomesa bakola kinene nnyo. Today I want us here to give them their flowers and also see the challenges ze bayitamu nga tuzijje ku government. The challenges they face mu musomero mwennyini even between us parents. Bebasomesa abaana n'abaana baffe. But first their flowers. Abasomesa by the way ng'ovudde ku bino ebyokugenda batusomese science, batusomese English, batusomese simanya biki, bayina party nene nnyo gye bazannya. Bwe tunaamanya roles ze bazannya, then at least bajja kufuna ka respect okuva eri ffe abazadde. Tekerawo bayisaamu amaaso. Yes, there is something kyendaba kye bakolera ku Mother's Day. Bakwata abaana baffe most especially bana abato ne batukolera bukadzi oba Father's Day ne bagamba muwandikire bamama mu bukadzi. Naye bana abasomesa abazadde tulina akantu akatono ke tumisinga. Okay, this happened over the weekend. Nga bwe ngambye nti abasinga twayite tukimanyi. Naye mbadde awo nga ndowooza ku lunaku lw'abasomesa ne ngamba I wish naffe abazadde tusobola otuula kati nga Teachers Day. N'ogamba ngajje n'omugamba kwata akapapula akubeko obu flowers n'ombulira ebyokukola ko n'omugamba go and send it to your teacher. Kamperereze musomesa wo. It would be very beautiful. Kijja nakuddayo manyi naku zino abasomesa abubadde
soka balina baba service kuweereza yes kati ovule tutandise naddala kuva mu covid baabikuka amaaso oba kati baabikuka amaaso naye bakyekingibwamu abasomesa actually abasomesa bo basigalayo naye ffe abazadde ensi yacekinga abasomesa kati nabo ne batuuka time okwagala okutandika okwefaako kubanga nabo balina abaana exactly kakati mulimu gwaffe abazadde okuzzaayo abasomesa wali we baali wadde nga balina kitegere naffe tulina bapaati nti tudde tugaa nti tusiima eri passion eyamwaliza okugenda okukyuzinga obusomesa ekomewo waliwo omuntu kintu kyakola n'ogamba nti okay kireka am appreciated obugagga buno ffena tubwagala naye waliwo abatuusa obwesonyiwa waliwo abazadde people who are very very rich from very rich families naye nga alina engeri gya holdingamu omusomesa most especially say like our parents va kuffe ate ffe abambudde abasomesa because bihappeninze tulaba naye nga omuzadde wayinza okuba banange tikyasaara banange mukyebale mwebale emirimu ng'olaba kaŋŋambe muzadde wange nga mugagga nnyo 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 talina kubeera ng'awa tikyasaara that respect naye n'agimuwa nga kyasaara na mukazi munaku biki talina nakyalina but because of their title yamusomeseza abaana ti abasomesa bava ku kusomesa but they are mentors kambabuulire bazadde mmwe muli eyo n'abasomesa bazanya paati nene nnyo gye mutazanya mu bulamu bw'abaana bammwe anti bwebalamu obudde bwomala mu bulamu bw'omwana wo n'omusomesa bwamala mu bulamu bw'omwana wo omusomesa yasingamu obudde obungi omusomesa yasingamu obudde obungi omusomesa ye yawulira omwana wo ng'ayogera ebigambo ebisooka abamu kati ng'akati laba kids and love abaana batwala ku myezi 18 ng'abamu tebannayiga na kwogera tamanyi kukozesa poti tasobola tuula ku mmeeza tasobola kukwata foko ebintu ebisookera ddala edda abazadde abaana batandikanga okusoma nga bali 6 years ekitegeeza avanga ewaka nga ebintu ebimu abimanyi naye kati tubatwala bali mu diapers omusomesa yamanyi ddi wagimwambudde like baba mentoringa ate ku nsi ekintu kimu teri muntu munnanfuusi ku nsi asinganga mwana anti omwana alina karakita bbiri basobola okugamba omwana wo mulalu alinnye ku mmeeza n'ojja nga tosobola kukikkiriza buli omu n'asonga mu mwana wo nti kituufu yakikoze n'omutunuulira bwoti wallayi ng'olabira tasobola kati ku nsi teri muntu munnanfuusinga muntu kati omuntu asobola okweka kyali ate ng'ekibi gwe takikuwadde akiwadde musomesa omusomesa n'amugumiikiriza n'amumentalinga n'amukyusa omusomesa n'akika n'okukola recommendation kati emunayitandika omumukola bwoti alina bbanga muntu wanjawulo ovanga ku muntu atazaala mwana naye ng'akubulira engeri gye bamuhandolingamu abasomesa ba-inspiringa kati omuzadde kijje ku baana naddala balina ku baana bato anti omwana omuto atuukako nga kyayo kyayogera kyekikola nze omusajja yali agenda ogenda mbuliri ng'obudde bukyali tikyabwe n'abagamba I put cameras in your house I know everyone obudde bwogenda mu buliri I need you by 8 yenyini yaba atunuulira essaawa by 8 I need to go to the bed my teacher will see when I have gone to bed late naye nga mmwe waka yagaana ng'abakaya nomuga should I tell your teacher naayitawo they just outgrow that so ekitegeeza balina impact nene nnyo batisha bali resourceful yamanyi teberezamu mu class kati nze nga kusomero ly'omwana wange buli ka class buli ka stream aka class kalibeeramu obwana 30 muli buli tribe olaba gwe just maama waabwe omwana omu bw'ati akumenya muli buli ggwanga muli buli tribe buli myaka different backgrounds gye bava ewaka naye ye alina bakuza kyekimu alina okwogera nabo olulimi lwe lumu alina obbasomesa ekintu kyekimu abasomesa mubawe flowers zaabwe leero oba otwala omwana ku ssomero obanga ogenza omukimayo mugambeko webale kunsomeseza mwana webale kunkumira mwana webale mukuza kyokka kye beetaaga because tumanyi basasulwa ssente entono fe abazadde tubateekako pressure they have pressure from the administration class ye performing me in my high school ekintu kye narealizinganga ku S4 when your subject performs better ekyo nakimanya because nakimanya ku senior force HSC nga teacher bamwongeramu omusaala kati imagine teacher wa math ng'aguvaako teacher wa math wakati ebyo balina mu grading n'aba SST ba history ba history nga kirasi yonna ekolaga abaana babiri be bategeera math twalina omusomesa wa math bamita master ya sina ina neso bayitwa continental yatukubirako ne biro 30 fenna n'atukuba kirasi agenda otuuka kuba biro 10 agamba mwe mugende enkooye era kwolwo saakubwa kubanga kati history class yange nga tula senior 4 yonna yafuna D1 yonna
kati tosobola muteekana wa math so ebyo byonna balina pressure y'amaanyi nnyo mulimu bino abaana teacher nze omwana wange wakawe mpulidde ng'alina ekigambo kyatayogera nenkyuya ng'akyogera olwo ngenda kukubira teacher ate bino ebigambo yabijjeewa ate baatula nabo mu vaani bali mixed up with other classes so it is a lot they handle mubakwata empola taamu ngeeyo nga bakuyise wakuyita nti jangu banaye twogereko n'omwana bola abasomesa olumu be bayimediatinga communication between children gwe n'omwanawo nagamba naye omwana ono oba mukolemu bwoti yakubulira engeri y'okuzaamu omwanawo nesosaana mugambayo nti munnange weebale tolina na nnamba ye yasimu mukubirako mugambe munnange weebale fendowooza ennamba z'essimu zijja totati buli kirasi gyavaamu ng'ate ofuna ey'omulala so be kind to teachers they are going through a lot they deserve their flowers ate nno mulaba nga muvudde ku bino nti gavumenti abasomesa tebawadde mmwe kati bwotunia if government is president Museveni okuleka abazzukulu be bakyalinga abato akyalina omwana mu ssomero takyalinamu so I urge you parents musajja tatuuka ayinza kuba kyalinayo wa bebi nene tumukwata nkusekeredde I'm speaking to parents be kind to teachers bwe bakuyita nti jangu omwana waliwo kino please go temutandika kugamba abasomesa nti omwana wange namuleeta ali bwati ate kati mwe abamwonoonye omwana yenooneka at any stage omwana akula so listen to teachers and please respect them respect them kyetole mukatonyi tekebanga tukomawo kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo